Mbalamusizaako olwaleero abazze ku mukulu gwaffe wegubanga gwe mulundi gw'ogusookera eddala Olulansange Online TV. Nkwaniriza oba mbaaniriza mujje ku mukutu guno era neera olw'okusanga nga ebintu eby'ensonga era eby'amakulu. Manyi bagamba ndidda n'enkulaba ng'eva alidde zaamunnyo. Kale nange nzize omanyi ndudde okwewagira muwogo amufumba n'emiti. Kakati sijja kwekenenkulanga mu booge bagunoga kibbo gudda muganda. Sooka osubscribinge wegubanga gwe mulundi gw'ogusoose okujja ku mukutu guno, osharinge, olikinge, okomentinge ku mukutu guno. Tujja kwesiima nnyo nga tulabye ekirowoozo kyo. Bino bye bimu ku bintu ebitaatwalibwanga ku buko, ebimu ku bintu ebitaatwalibwanga ku buko oba ebimu ku bintu ebitagenda ku buko mu ngeri y'okwanjula n'okwanjulwa okw'Abaganda. Guno mukolo naye abamu tebabyegendereza. So kansooke nkwebaze ggwe alaba emisomo gino n'ogabanako ne bannaffe oba n'osharinga emisomo gino. Oli wa bbeeyi nnyo nnyo, oli wa muwendo muyitirivu nnyo kubanga teweeyagaliza wekka n'abalala obaagaliza. Mulala ayinza okujja munnage n'alaba n'aleka awo, naye ggwe ate asharinga oba agabanako ne bannaffe abalala. Nkusiimamu ak'enkizo, mwebale kaddata ke muteekamu. Nammwe abajja okutulaba tubeebaza kubanga muteekamu kaddata kammwe ate ne mulaba. Naye ekisinga obukulu nti muyiga ebintu ebitali bimu era eby'ensonga ate era eby'amakulu. Kubanga ensi okufa nakasuga afuuka enjagi. Omuntu ng'akyalimu ensa agoberera ebigambo ebirimu ensa. Kale nze Munnabusiro mbeeyanjulidde era sigenda kutambuza mumwa ng'oluzingo mu ttutumba. Kambawe ka ku kinyusi. Ebimu ku bintu nga gwe bw'obiraba ku buko, abantu abo babireese otandikirawo okukimba, okubabiina n'okubabigula, wamma biibino wammanga. Ebikajjo tebigenda ku buko. Omuntu singa oba oleese ekikajjo obeera owemuse. Waliwo abayinza okubitemaatema ne babiteeka ne mu bibbo ne bajja nabyo. Mubeera mumaliriza kye tuyita okuwemuka. Amenvu nga bino ndiizi, bogoya. Gwe bw'oleeta amenvu ago oba bwe mulaba amenvu abagaleese baba tebawemuse buwemusi, naye babeera bawemudde obuko ne badda ne mukati ne beewogoma. Amenvu munnange tegaleetebwa ku buko okuva dda. Ensuga ezo bazigerako n'olugero olugamba nti ssebuko bunaafa obulabira ku nsugga. Ensugga ezo tezireetebwa ku buko. Ennaku zino muleeta nakati. Okimanyi nti ebintu ebimu bye muleeta mu kwanjula tebigenda ku buko. Abantu mwegendereze nnyo. Nakati oyo teyakkirizibwanga ku buko, naye kati olwaleero bamufuula nakatemba mulamba abogezi b'oku mikolo. Akwasa oli ekiganda kya nakati. Mwongedde ebintu mu mikolo gyaffe nga mugenderera okusanyusa ne katemba wammwe. Ebyo byabaddiikuula basobola okukola ebintu ebifaanako bwe bityo. Omuntu alumirirwa obuwangwa tasobola kukola kintu ng'ekyo. Mbu nakati neera sebo muko. Nakati ero neegaana. Nakati teyaleetebwanga ku buko era nga kizira okumutwala ku buko. Nzize waliwo ettimpa nalyo terigenda ku buko. Doodo naye tagenda ku buko. Entula nazo tezaagendanga ku buko, naye ennaku zino osanga omuntu nga zitadde mu kibbo kyewuunyisa. Kibi nnyo. Ensujju eno nayo tegenda ku buko. Enkula yaayo egigaana okugenda ku buko. Ebintu ebyaganibwanga okutwalibwa ku buko ebisinga byabanga n'enkula yaabyo nga yangeri nga wamma biwemula obuko. Kakati otunuulidde ensujju eyo, enkula yaayo eno wansi gye tuyita nawunu, wamma obeera owemudde obuko n'odda ne mukati ne weewogoma. Nandibawadde bingi naye akadde ke kasinga okuntwala kasiribaggo oba kiyumba anaagwa. Kale
kankomeka ukansembyeyo kino ate nga nakyo kikulu nnyo. Mujja kwewuunya nnyo watermelon ezo temuzitwala ku buko, tubeegayiridde tukibagambye ebbanga ddene. Watermelon tegenda ku buko kuba mwakafaananyi singa watermelon buzibu bujja oba entaanya neeyabika netandika okuvaamu amazzi ku buko, ekyo kiki ekiba kiddirira. Kale ebintu ng'ebyo mubyegendereze, tebigenda ku buko. Embuzi batwala embuzi mugitwala, naye embuzi eno teyatwalibwanga kutuuka mu kidaala. Mu kidaala tebagituusa mu kidaala. Embuzi esobola okutwalibwa ku buko netuuka mu kidaala ebeera mbaagire ddala ng'era eri mu bibbo eyo. Naye embuzi etambula eyo yo nga kikafuuwe tegenda, togituusa ku buko. Mpozi ogiteekako ku muliraano ate oba ogitute ne mugiraga bulazi, naye togituusa ku buko. Embuzi eyo enkula yaayo ewemula obuko. Bagamba kakira ka mbuzi tekabikka byama. Tekabikka byama. Kati gwe tunulamu embuzi n'enkula yaayo n'akakira kaayo, bagamba kakira ka mbuzi tekabikka byama. Olugero olwo lulimu amakulu mangi nnyo. Nandibawadde bingi naye akaddeko kagamba nti owange bw'onoosuukiranga omwenge omusu ojja kuba otambye amagiro ng'atadde emmindi ku mumwa. Kakati tebakugoba mu nju ate n'owooza nti naasula mu bisegguusi. Olaba nnyinimu ayimba ez'engero, gwe tosika kikunta ng'okizza ku mutwe. Kambeekereze ate oba oli awo bwe naafunayo akadde ndikomawo n'ebindi oba n'ebintu ebirala bingi nnyo. Abantu bangi bakoze emikolo egyo egy'okwanjula naye bakoleddemu ensobi ne balowooza nti nno bakola kusanyusa, naye nga bwe bagamba nti nno nkole empomye Nalonga yagoya amayuuni bamaliriza nga baswadde, wadde bo tebakibagamba. Ne muva ku buko nga muswadde ne muswala ne mudda ne mukati ne mwewongoma. Kuswala buswazi kwokka naye nga butawabulwa, butabuulirirwa, butawuliriza na butagoberera bintu bya nsonga. Omanyi akanaafa tekawulira ng'ombe. Naye abange mwebale, kamberekereze mbere bulungi tunaddingana. Asigadde Munnabusiro nga bulijjo omusomesa ow'ebyo eby'ensonga. Munnabusiro ow'ensonga atalembiwazibwa. Awo mbeera mbatadde omuti guta makoola. Bino bigweredde wano ebyabasumba bigwera ku ttale. Ate tunaddingana olumbagayiza lwe lusuza omugumba enjala. Kale kaneme kufuuka nabwekomba nga kaddulubaale asebeya. Mubeere bulungi, mbaagaliza emirembe bakulu, mweraba.